chongera nga bulijjo era muntuukezo okufa lisanyuko kubeewo sanyuse sanyuse Yesu yanazake ebibi yanjagaza yayagala asanyuse ennaku zonna sanyuse sanyuse Yesu yanazake ebibi Yesu byonna abimanyi kisanyusa antwala yekka mu kkubo setagamu kulembezi wabulaye ebiriba wosi bijja nga ntwala nze Yesu yekka kulembera nange kamugoberere kisanidde Sinza kwerabirira ndi munafu omuntu mukono gwange atambuza obulabe Chevute musanyukira mwambera nze ebitayinzika gyendi byasobola byamalaye gwenjagala byasobola byamalaye bassebo ne bannyabo abakungubazi bannaffe mwenna twongera okubaaniriza mu kiseera kino ekitali kyangu weewaawo ku ludda luli ate kyangu kubanga abamu ku ffe oba okutwaliza abamu ffe ffenna tuli wano okuba nti tucelebratinga obulamu obwa ssenga oba jjajja oba tujaguza obulamu bwe tetusanyuka kubanga oba nti twebaza omukama olw'okuba nti amututte wabula twagala okwebaza omutonzi olw'ebyo byonna byamukozesezza ng'ali ku nsi kuno era twongera okwebaza aba executive funeral services bassebo mwebale nnyo ate maama kumuteekateeka bulungi Sebo Reverend wamu n'omubuulizi mwebale nnyo okutukulemberamu okusaba kuno nsaba ffenna ate tugatte engalo nga twebaza Reverend n'omubuulizi bassebo mwebale nnyo mwebale ddala abavudde Kampala mwebale kukwata obudde nze Banga Andrew nga nva Nsambya ndi ne munnange awo Ssaalongo Semanda Ronald ku nnanga
nga we tuli mu kiro kino okubatwaliriza n'ennyimba ezo ezitubeesabeesa ennyimba buli omu gwensuubira ali wano ze yali yagadde ate okugabanako ng'ekiseera kye kituuse. Kale n'olw'ensonga eyo nsuubira wa famire ajja kuba ajja atuwe program enaddako. Kansabe DJ nga Executive Funeral Services bwefulumya omubiri gwa jjajja maama Senga batwalemu n'ennyimba ezo ate ezitubeesabeesa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.